Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako ng'ali wamu n'abakungu b'ekitongole kya MAC balambudde ku dwalilo lya tororo awajjanjabirwa ekirwadde kya kokolo era ne baweebwa ekibangiriza we banaazimba ward n'okumaliriza ekizimbe ekimu ekitannaggwa kino nga kijja kuyambako okugaziya ku ddwaliro lino. Minisita Opendi yakubiriza abantu okwekebeza ng'ekirwadde kino tekinnakula era n'alabula abo bonna abeesiba ku kubaloga bakikomye kubanga ekirwadde kino kinnamutta. Abalwadde kati beeyongedde, tulabye nti abalwadde weebali mu district ate nga nekyeŋŋambye twagala nnyo okulaba nti tucreating awareness mu bantu kubanga kiswaza mu district minister gy'avaamu okulaba nti abantu balowooza babaloze bw'aba alwadde sipaali bw'aba alina kansa ate nga buno bulwadde bwa ddwaliro bwetaaga ababusome abakugu babukoleko. Ye omusawo omukugu ku kirwadde kino Gerald Mutungi alabudde bannayuganda okukendeeza ku kunywa omwenge agamba ekirwadde kino kisinze mu bakyala n'abakadde era n'abakubiriza okukola dduyiro n'okulya obulungi. Kukyusa engeri gitubeeramu endyambi tukyakola exercises omwenge tunywa mungi tukozesa etaaba ebyo bireese obuzibu. Abantu 300 bebeyiwa ku ddwaliro lino naye ekifo tekibamala. Wilson Owait nga ye muwanika wa Tororo Diabetes Association agamba nti okubazimbira woodi empya kigenda kubayambako okubawonya omugotteko gw'abalwadde era bakisanyukidde nnyo. Tugenda okufuna ebifo tuyinza n'okufunamu buwards bwa emergency singa omuntu aze nga mulwadde nnyo. Ate tugenda okubeera sort of specialized nti tuli diabetic section yokka ngeyeeyo. Okusinga ffenna we tugenda wali aba HIV baani ba malaria ffenna ne tugirira awo. Ekirwadde kino ensangi zino kitta abantu bangi ate kibatta mu kimugunyu. Abasinga bakitwala nga kyakusaaga era ne bakisirikira wabula abalala batya okwekebeza. Mu kiseera kino gavumenti evuddeyo okutalaaga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okumanyisa abantu ku bikwata ku kirwadde kino era n'okubawa obuyambi. Nakyanzi Hasfa, WBS TV.